Essula y'e18. Awo olwatuuka ennaku nnyingi bwe zaayitawo, ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya mu mwaka ogwokusatu nga kyogera nti, genda weerage eri Akabu, nange nditonnyesa enkuba ku nsi. Awo Eriya n'agenda okweraga eri Akabu, era enjala ng'enyiikidde nnyo mu Samaliya. Awo Akabu n'ayita Obadiya eyali ssaabakaaki, era Obadiya yatya nnyo Mukama, kubanga olwatuuka Yezeberi bwe yamalawo bannabbi ba Mukama, Obadiya n'addira bannabbi 10 n'abakweka mu mpuku 55 n'abaliisanga n'emigaati n'amazzi. Awo Akabu n'agamba Obadiya nti, genda obune ensi eri enzizi zonna ez'amazzi n'eri obugga bwonna. Mpozzi tulyaba omuddo ne tuwonya embalaasi n'ennyumbu okufa, tuleme okufiirwa ensolo zonna. Awo ne bagabana ensi bombi okugibuna, Akabu ng'akwata ekkubo lye ye, ne Obadiya ng'akwata ekkubo lye ye. Awo Obadiya ng'ali mu kkubo, laba Eriya n'amusanga, n'amumanya, n'avunnama amaaso ge n'ayogera nti, gwe wuuno mukama wange Eriya? N'amuddamu nti, nze nzuuno. Genda obuulye mukama wo nti, laba Eriya ali wano. N'ayogera nti, nyonoonye muki n'oyagala okuwaayo omuddu wo mu mukono gwa Akabu okunzita? Nga Mukama Katonda bw'ali omulamu, tewali ggwanga newaakubadde obwakabaka mukama wange gy'ataatuma okukunoonya. Awo bwe baayogeranga nti tali wano, n'alayiza obwakabaka obwo n'eggwanga nga tebakulabye. Kale kaakano oyogedde nti genda obuulye mukama wo nti, laba Eriya ali wano. Kale olulituuka nga kyenjije nkuveeko, kale omwoyo gwa Mukama gunaakutwala gye simanyi. Kale bwe ndituuka ne mbuulira Akabu n'atayinza kukulaba, alinzita. Naye nze omuddu wo ntya Mukama okuva mu buto bwange. Tekibuulirwanga mukama wange kye nakola, Yezeberi bwe yatta bannabbi ba Mukama, bwe nakweka abasajja 10 ku bannabbi ba Mukama mu mpuku 55 ne mbaliisa emigaati n'amazzi? Kale kaakano oyogedde nti genda obuulye mukama wo nti, laba Eriya ali wano. Kale ananzita. Awo Eriya n'ayogera nti, nga Mukama ow'eggye bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siireme kweraga eri ye leero. Awo Obadiya n'agenda okusisinkana Akabu n'amubuulira. Akabu n'agenda okusisinkana Eriya. Awo olwatuuka Akabu bwe yalaba Eriya, Akabu n'amugamba nti, gwe wuuno gw'ateganya Isirayiri? N'addamu nti, nze sinnateganya Isirayiri, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo, kubanga mwaleka ebiragiro bya Mukama n'ogoberera Babbaali. Kale nno tuma okuŋŋaanyize gye ndi Isirayiri yenna ku lusozi Kalumeeri, ne bannabbi ba Bbaali 450 ne bannabbi ba Baaseri 400 abalya ku mmeeza ya Yezeberi. Awo Akabu n'atumira abaana ba Isirayiri bonna n'akuŋŋaanyiza bannabbi ku lusozi Kalumeeri. Awo Eriya n'asemberera abantu bonna n'ayogera nti, mulituusa wa okutta aganaaga nga mulowooza wabiri? Mukama oba ye Katonda mumugoberere, naye oba Bbaali, kale mumugoberere ye. Abantu ne batamuddamu kigambo. Awo Eriya n'agamba abantu nti, nze nzekka nze nsigaddewo nnabbi wa Mukama, naye bannabbi ba Bbaali abasajja 450. Kale batuwe ente 2, beeroboze ente emu okuba eyaabwe, bagitemeeteme, bagiteeke ku nku, so tebateeka muliro wansi. Nange nnaalongoosa ente ey'okubiri, ne ngiteeka ku nku, ne siteeka muliro wansi. Kale mmwe mukaabirire erinnya lya Katonda wammwe, nange naakaabirira erinnya lya Mukama. Kale Katonda anaddamu n'omuliro, oyo abe Katonda. Awo abantu ne baddamu ne boogera nti, oyogedde bulungi. Awo Eriya n'agamba bannabbi ba Bbaali nti, mweroboze ente emu okuba eyammwe, musooke okugirongoosa. Kubanga muli bangi, mukaabirire erinnya lya Katonda wammwe, naye temuteeka muliro wansi. Ne baddira ente gye baaweebwa, ne bagirongoosa, ne bakaabirira erinnya lya Bbaali okuva enkya okutuusa ettuntu, nga boogera nti, ayi Bbaali, tuwulire. Naye ne wataba ddoboozi, newaakubadde addamu n'omu. Ne babuuka awali ekyoto ekyakolebwa. Awo olwatuuka mu ttuntu, Eriya n'abaduulira n'ayogera nti, mwogerere waggulu, kubanga Katonda oba afumiitiriza, oba akyamye,
oba ali mu lugendo, oba mpozzi yeebase, kigwanidde okumuzuukusa. Ne boogerera waggulu ne beesala n'obwambe n'amafumu ng'engeri yaabwe bwe yali okutuusa omusaayi lwe gwakulukutira ku bo. Awo olwatuuka ettuntu bwe lyali limenyese, ne balagula okutuusa ekiseera eky'okuwaayo ekitone eky'akawungeezi, naye ne wataba ddoboozi, newaakubadde addamu n'omu, newaakubadde assaayo omwoyo. Awo Eriya n'agamba abantu bonna nti, munsemberere. Abantu bonna ne bamusemberera. N'addaabiriza ekyoto kya Mukama ekyali kisuuliddwa. Awo Eriya n'addira amayinja 12 ng'omuwendo bwe guli ogw'ebika by'abaana ba Yakobo eyajjirwa ekigambo kya Mukama nga kyogera nti, Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo. N'azimba amayinja okuba ekyoto mu linnya lya Mukama. N'asima olusalosalo okwetooloola ekyoto, obunene bwalwo olugyamu ebigero 2 eby'ensigo. N'atindikira enku, n'atemaatema ente, n'agiteeka ku nku. N'ayogera nti, mujjuze amapipa 4 amazzi, mugafuke ku kiweebwayo ekyokebwa ne ku nku. Awo n'ayogera nti, mukole bwe mutyo omulundi ogwokubiri. Ne bakola bwe batyo omulundi ogwokubiri. N'ayogera nti, mukole bwe mutyo omulundi ogwokusatu. Ne bakola bwe batyo omulundi ogwokusatu. Amazzi ne gakulukuta okwetooloola ekyoto, n'ajjuza n'olusalosala amazzi. Awo olwatuuka mu kiseera eky'okuwaayo ekitone eky'akawungeezi, Eriya nnabbi n'asembera n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka ne Isirayiri, kitegeerebwe leero nga gwe Katonda mu Isirayiri, era nga nze ndi muddu wo, era nga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo. Mpulira, Ayi Mukama, mpulira, abantu bano bamanye nga gwe Mukama, gwe Katonda, era ng'okyusizza emitima gyabwe okuddayo. Awo omuliro gwa Mukama ne gugwa, ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa n'enku n'amayinja n'enfuufu, ne gukombera ddala amazzi agaali mu lusalosalo. Awo abantu bonna bwe baakiraba ne bavunnama amaaso gaabwe, ne boogera nti, Mukama ye Katonda, Mukama ye Katonda. Awo Eriya n'abagamba nti, mukwate bannabbi ba Baali, waleme okuwona n'omu. Ne babakwata, Eriya n'abaserengesa eri akagga Kisoni n'abattira eyo. Awo Eriya n'agamba Akabu nti, golokoka, olye, onywe, kubanga waliwo okuwuuma kw'enkuba nnyingi. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko y'e Kalumeeri, n'avunnama ku ttaka, n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge, n'agamba omuddu we nti, yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya, n'alengera n'ayogera nti, tewali kintu. N'ayogera nti, genda nate emirundi 7. Awo olwatuuka omulundi ogw'omusanvu, n'ayogera nti, laba, ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja, ekiringa omukono gw'omuntu obutono. N'ayogera nti, yambuka ogambe Akabu nti, teekateeka eggaali lyo oserengete, enkuba ereme okukuziyiza. Awo olwatuuka ekiseera kitono bwe kyayitawo, eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga, ne waba enkuba nnyingi. Akabu n'alinnya mu ggaali n'agenda e Yezuleeri. Omukono gwa Mukama ne guba ku Eriya, ne yeesiba ekimyu, n'addukira mu maaso ga Akabu okutuusa awayingirirwa e Yezuleeri.